السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي تكيزرمان ألفونس عبد اللطيف. أنا في المرحلة السابعة في معهد التميز العالمي تميز International School. لقد غيرت هذه مدرسة حياتي منذ أن انضممت إليها، لأنها تحتوي على موظفين مؤهلين ومختبر حاسوب وعلوم مجهز جيدا، ويجب أن أصبح مهندسا ماهرا بسبب معهد التميز العالمي. لذلك أيها الآباء، قوموا بإحضار أطفالكم إلى هنا وندرس معا علوما نافعة. بارك الله فيكم. أكاديمية التميز الثانوية العالمية برواندا، طريق أبنائك نحو النجاح. التميز، التربية، ثم التعليم. okubanti oli bubi kyabbeeyi nnyo gamba Allah omugende nti alhamdulillahi rabbil alamin kubanga ndi bubi, kubanga singa tubaddewo twandibadde bubi sibe kiri naye wooli akyakuleseewo kati okubeera obubi aba akuwagadde okubanga owangala mbeera yoga nti siri bulungi. Ebiseera ebisinga obungi Allah tuteeka mu mbeera ezitali nnyangu, oba oliawo ng'ayagala tutereeze, oba oliawo ng'ayagala tusonyiwa, oba oliawo ng'ayagala tujjukire ebyo tubadde twerabidde, naye nga tegubeera musango okuwangala nga tuli buki tuli bulungi. Si musango, nteekateeka zaani za Allah mu mpagi z'obukiza tugaa nti khairihi wa sharrihi, ebirungi byani bya Allah ate bibi nabyo biva eri ani? Amakulu nti yasalawo obeere kyokola ki kyoli ekyo gamba nti alhamdulillah. Naye nga tutandika ekigambo kino gwe mundi gwa kusatu nga nkyogera mu wiiki eno, nga tutandika olwaleero mu fikihi, wegendereze nnyo Allah okutwala nga tobiriiko. Wekole ki? Wegendereze tabule, wegendereze nnyo Allah okutwala nga tobikola ki nga tobiriiko. Oteekeddwa okuba nga budde kikeeyitawo biriko, kubanga ye Allah newankubadde ggwe olaba nti takuliiko naye akuliko, tayinza kuubwa nga tayimu yakoze ki etuuse mu kyonna kyonaakola ki kyonaabeera. Onaabeera musaaze nnyo ajja kutwala, onaabeera toli musaaze era ajja kukola ki. Kati gwe wegendeze kintu eki okuba nti Allah akutwala wa anta ghafilun anhu nga tomukola ki nga tomuliiko. Lwaki tomuliiko? Oluusi Allah tugamba mu Qur'an ekitega nti ikhtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tayimu etuuse abadde wa Allah okuba nti Allah abatwala, naye wallahi buli omu tabiriiko, akanya kuwoza okufa kwa maanyi. Bituliko ebyetogera kufa kwaki kwa maanyi, naye tayimu egenda kutuuka Allah akutwale ng'obadde oza nti akyakoze ki akyakulinze. So njagadde njogere ekyo muli gwokusatu nti buli omu yeebereremu ku nsonga y'okuba nti Allah akutwala ene time, tajja kukulinzalinza. walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah talina gwagenda kulinza nga time yekoze ki. Obugagga tebujjanja ntuuko, hatta n'obwanvu tebukuwonya nki ntuuko. Ye ntuuko ye bwetuuka Allah akutwalamu kyonna kyokola ki kyonaaba oli. So tweteeketeeke baddu wa Allah, tuve mu byonna byonna ebitulabankanya, tuterere mu layini Allah gyatukola ki gyatwagalamu. Ndowooza tuddemu akagambo kaffe ketwayogera, tuyingire blanketi ng'otosinaba kukola ki kujja. Wetunalinda otulo tujje twebikke, tuyinza okusula enki empewo. Allah ayinza okutwala bagitatan kiki kibwatukira nga tokola ki ng'obadde olowooza mbu akyakulinzerinzeemu naakusenawo pala n'okola ki n'ogenda. So Allah sasiri ya Rabbu atuwe enkomerero ennungi. Tuli mu bulombolombo bw'esswala. Akalombolombo akokusatu twakamaliriza ku musomo oguwedde. Episode yakomeka badnaaye 37 36. Tuli mu kitundutundu ekya 36. Awo nno waliwo ebibuuzo bingi nnyo. 36 ng'omusiraamu talina mu headliners, naddala kuba tawandiika ate basobola okubeera bebbeeyi nga tawandiika naye ng'abala tuli kwa 36. Ogwanga ata 36 twakasomako kinaki tugaa nti osiraamu twekole ki. Ekitundu ekya 36 tugenda kwogera olwaleero ku kiyitibwa istiqbaalu liqibla maa alqudra, okwolekera ekibula ng'olina obuki. Twakomewa ku musomo guwedde twalaba ebintu byalinga 3. Twalaba omuntu singa abikka obwerere bwe nga takigenderedde accidentally, takikoze ki
takigenderedde ne tumulaba essala yebeera etya. Owokubiri salatul ajiz an satil awra, omuntu ayinza okuba nga waali takyalina busobozi bubikka buki bwereere, tugamba essala agisaala atya era nga bwe twakola ki nga bwe twalaba. Mujjukire bwe twalaba awo agisaala atya wangi agisaala nga bwakola ki singa abulayo olugoye lwonna lwa najisi n'abulayo ekintu kyonna kyeyebikka asala nga bwakola ki. Abayivu abamu ne bagamba nti kale asale nga atudde abeere nga alaza bulaza n'omutwe gwe, so kyali abo ne bagamba nti aa ateekeddwa okusaala nga bwalina okusaala. Ebyokutuba tebikola ki ekikulu ateekeddwa okusaala essala wadde talina ki kyebisse. N'akasembayo kale kagamba nti okwewundira essala, tulimanyi kwewundira bagenyi bakulu, mbaga, meeting za mbaga, twewundirenge ki essala. Kuba Allah tugamba nti khudhu zinatakum inda kulli masjidi, mukwate ebyokwewunda bammwe buli time essala lwekola ki lwetuuka. Kubanga ekigambo masjidi mweno aya kyali kitegeeza inda kulli sala, buli sala lwekola ki lwetuuka. Tekyategeeza masjidi eno, kyakitegeezaamu ki essala. Katonda leero insha Allah taala tugendagenda mpola mpola. Abali ewala mbadde saba oyinza okusembera bwattu ompulira bulungi, nja kubuulira ensonga ki tompulira bulungi ng'ate ŋŋenze nja okubuulira ensonga insha Allah. Naye bwe oli wala nga tompulira kola ki sembera sobole okuliziganya obuki obulungi. Emizindalo gyakubyemu ebyenje byajulumyerumyemuko tekyasobola kukola ki kasuka bulungi olwaleero. Jazakumullahu khaira. So tugamba nti okwolekera ekibula maa alqudura ng'olina obuki buli point gye tuleeta kano kako n'akalombolombo mu bulombolombo bw'essala. Okwolekera ekibula ng'olina obusobozi kitegeeza nti atalina busobozi bwolekera kibula tabanjibwa kwolekera ki kibula mu ssala. Kubanga bagenda nti maa kitegeeza with ng'olina ki alqudura obuki. Waliwo essala bw'oyinza okusinkana nawe neweewuunya engeri gyonna kyolekeramu. Kati bwe obusiraamu bwakiraba nti tuteekeddwa okusomesa omuntu ono kyaleta okwolekera ki ekibula. Wahuwa sharutun, ako nno kalombolombo lisihati salaati, omuntu okuba nti sala yetuuka ateekeddwa okwolekera ki ekibula. Biijma'i lulamai, abayivu bonna bakikola ki bakyegattako. Lwaki bakyegattako? Lwaki abayivu begatta kwolekera ekibula nga tusaala? Kubanga olenza okubuuza ekibuuzo naye abasiraamu kyemugamba nti wemutunula wano tebituuka omugamba otya? Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kyatonywa omubaka Muhammad sallallahu kati obunyonyola Peter yakubuuza ekibuuzo. Ate by the way abagenda babuuza ebibuuzo bino bajja kugira mu kifaananyi ky'abasiraamu. Mukkirize nti mu ddiini yaffe y'obusiraamu mulimu abantu omubaka sallallahu alaihi wasallam byaleka alangiridde baduat naye nga bakuyita bayimidde ku mulyango gwa jahannama gye bali. Ajja kujja game kati gweweegiragira mugundi omanyi singa asala ntudde wano kyekiba. Ebigezo bijja mu basiraamu tebiva bweru abasiraamu ebisinga obungi, ebiva mu basiraamu beki n'abeerawo sitani nemugamba naye wakitubuuza imaamu oyo lwaki tunula wano eva tetukyusaamuko ibe tunula ne bali tebikola. Kati omugambo otya? Omugamba nti abayivu bakyegattako, nakubuuza nti lwaki bakyegattako? Si kibuuzo ekyo. Sharutun lisihati sala, condition kalombolombo esobola okuba nti ekola ki biijma'i ulama. Abayivu bonna bakikola ki naye limaadha ajma'u alayhi. Lwaki bakyegattako? Oteekeddwa okuba ng'olina obujulizi okuva mu Qur'an yaki ey'ekitiibwa ne mu hadithi z'omubaka Nabi Muhammad. Bw'oba tobiina ebyo oteekeddwa okuba nga akubuuza mugaye nja kuddamu enkya. Okitegeera Busiraamu? Wa illa ojja kuvaawo nga akubuusabuusiza mu ddiini gy'okola ki? Kuba okwolekera ekibula kino yali kigezo kya Allah eri abannanfuusi, era bangi abava mu ddiini y'obusiraamu nga bazze okusiramuka olw'okukyusa kwaki. Kati ayinza okuba nga kujjidde naye y'omu ku baki temuganda abannanfuusi bafa ne baggwayo. Bakyakola ki? Mbamanyi abannanfuusi abatuufu nga kungulu ayoleka buki naye nga munda alina bibalo byakola ki ng'ekifaananyi kyonna kyalina kyabuki kya busiraamu naye nga munda si muki. Ajja kujjira akubuuza ekibuuzo ekyo mugaye nti lima yaati. Abayivu bonna bakyegattako olw'ensonga zino ezijja wammanga. Number 1 qawluhu ta'ala, omuntu yenna omugamba nti abayivu bakyegattako oteekeddwa okuba n'obujulizi naddala. Number 1 okuva mu Qur'an yaki aya egamba etya?
mukimanyi nti Allah yateekawo ekituntundu mu Qur'ani mu Surat Baqara nateekawo ekituntundu kiramba kubuulya kibula kitundu kiramba era bwogenda okisoma kitawanya nnyo abakwata Qur'ani mugende babuuza bahufadhe eyimu ku pati zitukukonya abakwasi baki fawalli babeera awo bubuuzi yo bali awo ngayo pati wagikwata wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra masjid haram okiwulira kitawanyiza ddala bakurani bonna kati Allah azza wa jalla muzimu ku aya ziyaga nti qad nara taqalluba wajhika fi ssamaa qad nara awo watandikira point y'okulaga ekibula kitandika kitokujja okyolekera kino kyetulimu olwaleero qad nara taqalluba wajhika fi ssamaa tukulaba oyolesezza obwonyi bwe mu bbanga mukwolesa obwonyi mu bbanga owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyatunulangayo nti ayolekera yasaale era ffe abagamba nti Allah fi ssamaa aliddawa n'obujuzi n'obulaga nti Allah aliddawa waggulu yatunulanga mu bbanga ng'asaba Allah we azza wa jalla abeere nti amuwa okwolekera ekitundu kyakola ki kyayagala aleme kwolekera basajja baliji bamuvumira kiyinza okuba nga olina omuntu akuwa emmere buli lunaku naye agamba nti singa sinze wandibaddewo ne bwonaddukira ojja kujewa nga osake emmere nkole ki kati obeera osaba Allah we nti Allah mpaayo akalimire wenkola ki wennima mbere nga kikyalina muntu ankola ki kati Allah nga nti qad nara taqalluba wajhika fi ssamaa tukulaba oyoleseza nnyo obwenyi okwolesa yalinga nnaku by the way yali ki omubaka okubeera nga atunula waggulu eri Allah azza wa jalla yalinga nnaku olw'ebyo bimugambibwa kulwokuba nti abasajja balwanyisa bagamba nti Allah ali omu gye bayolekeranga nga naye gyakola ki kati bamubuuza kakiko olina wakapya si enjoga gyemulina olwaleero kiki byetugamba temitugamba olwaleero seeka byenkola embaka zetukola ffe bemuyita abatali ku ddiini nammwe baseeka zemukola ki kati kiki byetugamba waawo se kibuuza kirwawo kati bamugambanga nti gyetwolekera naawe gyokola ki kati kapya kyakali waawo koolina njawulo kyeri wakati waffe ki naawe kati awo Allah kyamaga nti nkulaba ennaku ekola ki seke tujjewo kati linyaako okuyiga wano okumanya Allah wa buyinza ne kumbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama alina byemulabanga alina nga abyagala ku mutima nabimanya nti abyagala ninaagala bimukolerawo at that moment mukategeeraku ngaakiraba nti abikola ki era nga bibituufu ninaagaana obimukolera mu kaseera ako nasooka namuleka kino kiteeke kuggwe nti nawe olina byoyagala Allah wabimanyi tanaba bikola ki okuba nti tanaba bikukolerako tolowooza nti tabikola ki abimanyi kwamuga nti kati tukulaba nkulaba nkumanyi kyoyagala nkikola ki nkimanyi namuga nti falanuwalliyannaka qiblatan tujja kukulaga wonaakola ki tarudaaha ate ojja kusiimawo ojja kubeera walungi gyokola ki wano Allah akozesa ebigambo ebizito fa la nuwalliyannaka bigambo bizitowa nnyo mu lulimi oluki tujja kulagira ddala ne sekulaga yenna gy'oliyolekera nga olubeerera falanuwalliyannaka binun tawkid fa kulunga kulayira tindayira nja kukulaga gy'onaakolanga ki ewatalimu kuddamu kubuusabuusa mpaka esiru erikola ki qiblatan tardaaha tujja kukulaga ekibula saidi gy'onaakolanga ki gy'onaayolekera wano Allah bigamba ani omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era embeera ekyatambula nga awuli ekimukola ki kimuluma kimunyiga kati Allah mubudaabuda yamukola tasiri amugamba nja kukulaga nja kuwa gy'onaakola ki gy'onaayolekera naawe ebikuluma bwe biri bingi si bingi kiriza nti Allah jabikola ki bwe yamala namugamba nti fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam kati tandika okwolekera masjidi haram gyekola ki amakulu genda Kaaba gyekola ki gyeri olwo Allah amulaze atunewa abadde atunulewa wangi Palestine kati atunudde luddawa Makka ate si Makka yonna atudde Kaaba gyekola ki gyeri ekyo ne bujulizi obulaga nti Allah yakyusa abantu okuba nti bonna twolekera luddawa Makka si kwagala kwaffe Allah yakola ki
eyasalawo olwokuba nti mubimu ku byali bikosa omubaka yakiraba nti kimukosa kuba nti abasajja bamukyalenjinga bamugamba bwosaala gyotunula naffe gyetukolaki gyetutunula kati njawulo kyekolaki eriwo. So obwo obujulizi mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Aya yakumeka eri mu Qur'ani ey'ekitiibwa sura ki Suratul Baqara nuzamba maze yawo obujulizi eri mu sura ki Suratul Baqara aya yakumeka gwe bikula Baqara wetandikira mpaka lwogisinkana mugisanga nti seka nkoze ki ndabyewaawo ndi mu Suratul Baqara falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli order command fawalli wajhaka shatra almasjid alharam kale tani kokolekeranga saidi yawa ya haramu ya Makka olwo Allah atadde omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sahaba itibwa Ibn Umar radiyallahu anhuma atugamba nga aya ni maze okukka wa aya zo ziri nyingi zogera ku nsonga eyo ngemaze okukka agamba nti bainama nnas abantu abali biquba bali masjidi Quba ewali kiblataini mukiwe kigambe kyo salamu assalamu alaykum tuli fenna ndaba buba ashankalana tuli fenna aha tuli bomu waliwo masjidi eri e Madina etayo Quba masjidi ki eina eibula imeka bibiri lwaki ekibula ekimu yeyo gyebayolekiranga e Palestine ekibula ekyokubiri yeyo Makka wali Kaaba era bagamba nti masjidi eyibula imeka olwokuba nti ffe mu dini yaffe y'obusiraamu tulina obuntu bungi nnyo nnyo bwe tujja tunonooza oba oli awo ne butuleetera okuba nti tuyinza okuva ku nkola ya Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsuubira okuba nti gye bujja mu maaso oba bakikoze oba tebannakikola ekibula ekimu bagenda kijjawo sikyali kale nti bulungi olwokuba nti abasinga obungi agamba nti newankubadde kino kyekibula ekituufu naye nga atuleko wali gye baatula ogenda musinkana nga atunudde gye bakolanga ki akole ebyafaayo naye kati abantu bangi bakitedde ngana mu nkola nga bwe kyabeeranga ku lugoye lwa Kaaba bajjanga nga yeeweraga nti kantukwateko nduyizeko akantu nja kalaga abe waffe nange nabadde kuki ku Kaaba bajja babikola ebifo ebimu bagenda babijjawo olw'okukuuma enzikiriza z'abaki z'abasiraamu naye nga byandibaddewo ng'ebyafaayo naye enzikiriza z'abaki z'abantu obutayonooneka bagenda babikola ki babijjawo olw'embeera ezo ezijja zigwawo. Kati waliyo ebibula bimeka bibiri gye baatunulanga ne gye batunula luddawa aga nti masjidu alqiblataini erina ebibula ebimeka ebibiri ekimu kya byafaayo ekirala kyeki kyekituufu aga nti baali eyo nga basaala solaki ya subuhi okusa ku hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma agamba yali sola yaki aga nti idh atahum at yabajjira omusajja yabakola ki eyabajjula faqala nabagamba nti inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama unzila alayhi alquran au unzila alayhi allayla quranun ekiro kyaleero omubaka bamusizaako ki Qur'ani aya makulu bamusizaako ebiki ebiragiro okuva eryani eri Allah waqad umira an yastaqbila alka'bata Allah mulagidde ayokere ki Kaaba mukigere Kaaba yaliwo ninga balokera luddawa kati omusajja bagamba nti ekiro kyaleero omubaka bamulagidde ayolekerani fastaqbiluha namwe gye bamukola ki bagamba nti wakanat wujuhahum ebyenyi byabwe byali byolekedde Shami ila Shami wujuhum ebyenyi byali byolekedde Shami fastadaru ila alkaaba mubwangu ddala ne bakola yutan ne batula Kaaba gyekola ki tusoma mu migaso gy'okukyusa ekibula nabiki ebyagwawo n'ebyokuyiga ebikirimu durusun wa ibar fi tahwil alqibla ogwo musomo gwina nagusomesako odoza yali biri emekoba musomo wanvuko ebyokuyiga mukukyusa kwaki kwekibula nali mitoma ya omusomo ogwo oba ogusomyeko point ziwerya ddala nga 10 biki byoyiga mukukyusa kwaki kwekibula okuva gye kyali ogera kikola ki kiri lwaleero batugamba nti mu kaseera ako abaali boolekedde Eshami bakyukirawo ne boolekera Makka Kaaba gyekola ki nga bali mu sola tebagivanamu tebagikola ki tebagivaamu mumanyi lwaki ani amanyi ensonga lwaki inaika mbabuzeemukko
nga bwe nnyo ku mazzi. Lwaki bakyusizaawo? Ngenda kwogera naye kankwata naye okakukwata. Tebaalinangamu kubuuza ng'omubaka agambye naye lwaki tetumaze kumala, lwaki balina suratu al istijaba, balina ng'obwangu mu kuwanukula omuki nga bw'aba agambye tebabuuza lwaki akoze eki agambye. Kategeddeako fe olwaliro omubaka bw'agamba tumala kwekenneenyamukko nga nawe bw'okola ki bw'olaba. Naye bo kasita yagambanga nga bakola ki bandibadde bagamba nti okay bwe kiba bwe kityo bwe kiri katumale okumala subuhi yaffe yalakameka subuhi si bbiri. Tebasobola kuzimalayo bakyuke, so nga gonzo gamba nti kasita bwasanze nakoze eki ziri bbiri zokka kamalo zimalayo esole zinaddako eza dhuhuri n'atunula luddawa ng'okyali bikonfaminga you are not ki bati bagambye nja kumala kuddamu nekakasa bulungi baba kityo kiri oyinza okuwangala emyaka 5 ng'onoonyeza ku mbaka kyayogera ekyo yakyogera naye sinakikakasa bulungi kubanga olina taakhiri olina okukeerewa mu kwanukula omuki naye abalina sur'a al istijaba kasita agamba bamanyirawo nti sami'na wa ata'na. Kategeddeako basahaba balina obwangu mu kwanukula omuki era bwe kyebagambirangawo nga bateekerawo muki mu nkola. Ate fe olwaleero nze naawe tumala kunoonyerezaako naye ddala nze nga bwe ndaba kale kituganye nti omubaka agambye naye gwe common sense ye ebadde egamba etya? Olaba obuuza common sense ate nga talina sense, ate ayagala common ki talina sense ku mbaka ate ayagala common ki common sense. Kati gwe common sense ye ebadde egambye tulaba nti niwankubadde bwe kityo bekyali naye omubaka we yabeererawo bino byonna tebaali tebinakola ki tebinakubaawo. Kale tukireke nti omubaka akyogera naye omulembe gwe tulimu guno waliwo byali tebinakola ki weetagisawo suratu istijaba kwanukula ki bwanukuzi nti watu bagambye ne bakyusa mu fajiri mu subuhi ne batunula kaba gyekola ki gyeri. Obujuzi bakomeko obwo bwakubiri nti bakyusiza na mu swala. Obujuzi obwokusatu lwaki abayivu bakyegattako nti ffenna tuteekeddwa okwolekera ekibuli sola soka etuuke. Hadithi y'omusajja ayitibwa almusiu fi salati mugimanyi ekyafa ekyo kiwanvu nnyo. Omusajja yajja n'asaala essola naye ng'asaala agyonoona nga byasala si ki si byebbyo. Bwe yayingira mu muzikiti omubaka n'amugamba ng'ali mu nahiya ya masjidi nga nti fasalla thumma jaa fasallama alayhi sallallahu faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alayka assalam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Yajja n'amala okusaala nga bwe seeka banatulaawo muzikiti n'oyingira n'okuba magalibiyo omala ogikuba n'ogenda omukole ki namuganga seeka assalamu alaykum aga nti wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naye ddayo saale tonakola ki tonasaala. Kyagwawo ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sajja amugamba nti naddayo nakola ki n'agibabula eyo gyensaalawo gyosaala Allahu akbar nakomawo assalamu alaykum aga nti wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ddayo okole ki osaale. Tulina biwasadde nkulaba badde ozannya buzannyi mukimanyi kati singa ngambye ekigambo ekyo waliwo biyinza okujja wano muddeyo musaale wali irji' fasalli ddayo okole ki naye ekyo tokitya si kyange ekyo niwenkusinkalaga nti waye soko olindeko wakati ffe sola gye tusaawe waleero omala gamba ku mukwano gwo nti mpamu dakiika 2 mawo kuba dhuhuli eno dakiika meka tovaawo awo zijja n'oyingira la ilaha illallah takbira ensooka zivuga ngwenga za yidi omuleka kwa idolingi nga atokota ali awo nogenda tulabi so tina buzibu ezo dakiika 2 zimmala okuba nti njubi nenjikola ki tuba mpuube so kiri singa omubaka abadde yanigambye atya irja fasalli fa innaka lam tusalli ddayo okole ki osaale. Naye twagalamu kiri kimu bujulizi eyo hadithi erimu obujulizi obulaga nti kiba tukyolekera. Omusajja bagamba nti mu gwokubiri omundi ogwokomeka oba ogwokusatu bw'akomawo n'amugamba ddayo osaale n'amugamba nti awo sinza kusingawo gye ndina yeeyo automatic awo sinza kukola ki okujjako ng'ompadde obuyondo oba okatebe nenkola ki ebibalu munja gikola ki naye awo nze wenkola ki kati namugamba nti ya rasulallah awo wenkola ki wenkoma kati twagala okuyiga omubaka n'amugamba nti kamuyigirize ki
essala mukiyamugamba mulimu obujulizi obulaga nti okedde okwolekera ki yaga nti idha qumta ila salati bubanga ogenda okusaala ekyo ni Allah kyakusana mu tugeze mu mpaji zaki z'essala insha Allahu taala then tuize nti obwo obujulizi bwakosatu lwaki abayivu bakyegattako nti okwolekera ekibula kalombolombo k'okutuuka kwaki kwessala era singa oba tokyolekedde ng'ate toli mubatasanite kukyolekera essala ebeera ki tetuuka ebeera nfu katugamba insha Allahu taala enike nakano kaki al istiqbal ala al wajhain au ala wajhain asah al istiqbal ala wajhain okwolekera ekibula mu nsi yonna mbasiraamu bonna kulina paati meka 2 awandika wali mudiremu al istiqbal okwolekera ki lwejogera ku peeni nga baga nti akasajja katudidde naye peeni njazogera n'ekitabo mpaka twaga mpaka kuwulira ki mpaka kuwulira bubi inshallah taala nga njogera ku peeni naki kakasa bulungi nti wano okujja ku Allah basaside nti alhamdulillah tibakyagenda mu betting naye kikwatagana ne peeni n'empapula kati buli munnayuganda yakitegeera nakuba nti bewandika tisi ebituufu by'okuwandika naye buli mwalina peeni naki era osinkana abantu balina peeni myufu zoga nti agola bigezo oba nedda kumba betingirako ge mazima kati tuzijje mu kubetinga tuziteeke muki kuba olwenyi kyogerako betinga nti betinga ali haramu ekisiza kiri abyakyogera betinga ali ki ali haramu naye niwankubadde mukyagenda ne peeni zammwe mu kubetinga peeni tuzijjeyo kati tuzireete muki mu mizikiti tukola ki wetusomera okwolekera ekibula kulina saidi meka kulina engeri meka 2 engeri zino 2 zezifuga abasaaze bonna mu nsi yonna okuva emashereke mpaka ludawa oba oli Uganda oba oli kanjogere nga bwenti oba oli Kampala oba oli Masaka batera okwogera ekigambo ekyo nadaga nti Masaka nsi ki si ndala aba nti nagezeko mu nsi yawa ye Masaka president wayo Nsenene osomoka katonga ye boda kati oba oli Uganda oba oli Masaka oba oli Kampala oba oli luddawa okwolekera ekibula kwa saidi meka 2 engeri esooka omuntu falimusalli imma an yakuna mushahidan lilkaaba omuntu asala ayinza okuba nkaaba agikola ki agiraba au la ayinza okuba nga tagiraba kufenna abasala tulina kimu kulimeka eitha okusala nkaaba ogikola ki ng'ogirabako oba okusala nga togikola ki buli omu alina kyavunaanyizibwa okutunuulira n'okwolekera agirabako akola atya n'atagirabako naye akola atya okwolekera ekibula number 1 man kana mushahidan lilkaaba oyinza okugenda okusala nga Allah akuwadde obusobozi n'osalira ewantu nga bagenda mu hijja nani ne umra n'osalira ewantu akaaba ogikola ki birako n'amaki ng'okola otya abo b'osaala tokkirizibwa kwolekera saidi ya kaaba ate nga woli kaaba ogiraba otekedde kugyolekera yonna n'omubiri gwo kyatteekwa tolina kwolekera ng'oli muzikiti mu haramu e Makka nga kaaba weeri tokkirizibwa kwolekera saidi ya muzikiti gwa haramu na kaaba ekola ki weeri otekeddwa kugyolekera wena n'omuki waliwo sema abasajja abamanyi okukiikakikamu obusaala nga tuli kaaba awo nomugwa musiramu abadde ki omanyi imaani yotekowa kulinnya nakukka awuluse manyi n'okulinnya ekibaliga omulenga atereza akasaala najjayo essimu ye mbwasakinga kaaba nga tali mu haramu e Makka malakum kaifa tahkumun mubira mulabete basiraabu tembira basiraabu bwetutyo tubiraba notukaga nti Allah nkwebaza omanyi Allah mbyalina okuwa kwe kuwa irimu egenda okugasa gwe tenagasa balala kirwanirirenga nnyo irimu gy'osomerenga ekolako ki nga kugwe nyini kwigesa okukola ki nosinkana omusajja nga akutte essimu ye agenda kusalira mu haramu e Makka naye nga aggyeyo apu ya kibula nakingako bwati nasukateezaamu kakasala nakageramuko bwati nga kabe muli ludawa tugamba nti libaite eddalu oitabeera ddalu kubaite obutamanya obutamanya tukusaasira bimbi tukusaasira oweddalu tumusaasira n'atamanyi tumukola ki lwaki omuntu asaala nga kaaba weeryawo ng'eryawo ogiraba oti falwajibu alaihi an yastaqbila ainuha ateekeddwa okugyolekera yonna nga bwekola ki bikulli badanihi omubiri gwe gwonna gwonna guteekeddwa okwolekera ani kaaba
wala yujzi'uhu takirizibwa nakamu wa huwa fil haram ngali mu haram yawa mushahidu likaaba nga kaaba agikola ki agirako an yastaqbila juz'an min almasjidi ghayra alkaabati okwolekera paati yonna mu masjidi nga tayolekedde kaaba totagalanga kunoonya apu eraga kaaba ng'oli mu haramu yawa ye makka nga ne kaaba ogikola ki era kyova olaba nti masjidi yokka mu nsi yonna wetusaalira nga osobola n'okusaala nga nakusaaza omulimu face woti ye makka ku kaaba nga bwe ntudde bwe nti ng'asaaza shekhani nga musoma okwagala ennyimba asaze makka seka mahir sekani gweoyagala awo tuli ffenna allah tuli ffenna awo hafidhahumullah n'abasigadde mwogere abammwe osobola okusaala nga akuli mu maaso nga nawe oli luddawa nga mwefeesinze kiri makka wokka okuba nti imaamu w'omufeesinze nga mukola ki lwaki mwefeesinga kubanga mwenna mulina kwolekera mibiri gyammwe gyonna gyonna ku ki mukategedda kwa sinaamu tewewuunya kuba nti akusaaza omulengera wa awo nga nawe wasaala amakulu bwakotama mwenna mukola ki mwefeesinga bwe muti lwaki kubanga mwenna mulaba kaaba live muteekeddwa kujolekera mubiri ki tokkirizibwa kunyoolanyolamu kootunule ki ajo okategedde mukadde wange abagezi abavubuka bangi nnyo olaba abavubuka tebasaaga olaba ajjayo game apu ya game nga ali kaaba ekimugana n'okugjayo apu ya kibula nga ali kaaba najyo apu ya game nasobola kujinga bwati emotoka zitambula zuu naye nga ali kaaba ayambadde ne hiram bwati ali kubuzannya akola ki azannya nga bwotera okulengerera abalala bakola efujjo naga nti omusajja ali mutukuba awitiri atusazze olwaleero kunuutu y'amaanyi nnyo nogaga oli mukunuutu oli muki omusajja kunuutu mukiwulire omusajja gyatuweereza luga kati yakyogere ono yagenze nga ki munnamawulire aga kunuutu mugiwulira atutwala wallahi dakika zakagera mu 26 nti ali ku amiina ali kuki kati okussa ebivulu kwaba kubeerayo kungi nnyo allah tusasire ya rabbu so nkwolekera ekibula oyo tumwogeddeko nti ye singa abeera waali ng'erabika ajolekere ki yenna kaweddaako thaniyan owokubiri man lam yakun mushahidan lilkaaba waliwo omuntu ayinza okusaala essala nga tasobola kulaba kaaba ne bwe yeevuunika tasobola gikola ki kugiraba tebaliyo mwogere amazima wano mugiraba weeri kati mwemwolekera ki wangi awo wewala ekigambo kya mukadde wange twabanga tugenda okusaala tumugamba tereera musiraamu ndeka tetunoonya mpiso mukamanyake mukavako tetunoonya ki kaba sinki simpiso nti makula mwogayo goto sokote muwuzi ebbanga lyomala nga tuli ku kaaba toginoonya nga mpiso banoonya saidi yaki ali ku kaaba anoonya ki kaaba yennyini najolekera omubiri ki gwonna atali kaaba akola atya anoonya saidi yaki kati abasajja bakulu bagambye nti kaaba simpiso tusiamu tusaale budde bukoze ki abasajja bakulu balina ebigambo byabwe sebe naye si byakusaaga akikugamba n'otula kubaga ate muzeeyi akijje luddawo kaaba siki anti akulenge buga nti gamba oti era bwoti kaaba simpiso nti onoonya luuzi mumwa gwayo kola ki amakulu tukaba nnene tunoonya saidi yaki ya kaaba kasookiza nti saidi yeeyo kola ki saala tosobola kubanga tuli kaaba nojolekera ddala nga yenyini wekola ki weeri wabula oyolekera saidi yaki saidi yayo tuli fena abasiraamu saballah sasiri ya rabbu kati akugambye nti singa abeera ng'omuntu oyo tasobola kulaba kaaba weeri bagamba nti falwajibu alaihi an yastaqbila jihatuha oyo ayolekera saidi yaki ya kaaba la ainuha netalekera yo yenyini nga bwekola ki nga bweri lianna hatha ghayatun maqdura kubanga ekyo kyekigendererwa ekisoboka allah tazagamba yolekere kaaba yenyini nga toli luddawa nga toli wekola ki tekikola ki tekisoboka wakad qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kubanga omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba atya la tastaqbilu lqiblata wala tastadbiruha temwolekeranga kibula wadde kikuba omugongo bibawulin au ghaitin nga mugenza okukola su oba pu munansi wankomyawo sigana gaziya nnyo temukolanga ki
mujja kubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Teweyokeranga kibula oba okikuba muki ng'ogenza okumala eki. Walakin naye sharriqu au garribu, sharriqu au garribu, bino byali abigamba baali b'e Madiina. Awo nekinyagala okukootingawo bannayuganda kitwakwata obukwasi bukusu. Mukimanyi kiri awo? Omuntu wemugamba nti kibula kiri agamba nti enjuba evaawa, teva wano, egwawa tegwa wano, ekibula kiri wano. Si buli ali waali n'amanya enjuba weeva neweegwa kyasobola okuteeba ekibula. Temunkootinga bubi. Si buli ali wakolaki waali tikasita amanya east nani ne west twategeera ekibula wekikolaki wekiri. Abantu b'e Madiina omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe bagamba ekigambo kino nti temwolekeranga kibula kyammwe nga mugenda okumala ekyetaago mu byetaago by'embiriri ekyemmere n'ekyamazzi. Naye sharriqu mutulenge mashiriki oba luddawa oba qarribu luddawa. Abayivu bakugamba mu hadith eno yenyini ati fadalla ala anna kulla ma bayna al-mashriqi wal maghribi yu'tabaru qibla li ahli al-Madina. Enike li ahli al-Madina. Munkotinge bulungi bannayuganda batunulya mashiriki nani naye nga kino kyali kitegeeza b'e Madiina. Ab'e Madiina okutegeera ekibula wekiri ateekeddwa kutunula wakati wa mashiriki nani li ahli al-Madina. So si buli ali waali nti watunulya mashiriki ne magharibi afune ki ekyo mutambuleko mu nsi ez'enjawulo mujje kizula si byebbyo, si byeki, si byebbyo. Kino kikola ku muntu ali luddawa Madiina. Era ebibula bingi byazimbibwa ne Uganda nga bakola system eyo ne batunuza ewakyamu nako tulina okukootinga ne batunuza luddawa nga agoberera mashiriki nani. Kisobola okusemberera naye nga si kyeki kiki ekituufu. Baga nti wa alaihi bw'otunulya ku kino ekigambo omubaka kyagaa nti sharriqu au garribu ng'agamba abantu b'e Madiina nti mabaina al-mashiriki wal magharibi okuva ebuvanjuba nebugwa ki wakati awo wali ki ekibula ku b'e Madiina. Agamba nti wa alaihi yakunu tijaha al-qibla li ahli Masra. Abantu b'e Misiri ate bo okwolekera ekibula bakola batya mabaina al-mashiriki wal junubi wangi mabaina al-mashiriki. Misiri si yiranye Saudi owe Misiri waba anoonya ekibula takinonyeza mashiriki na magharibi, akinonyeza mashiriki na junubi. Junubi yani south. Kyokka muna Uganda akinonyeza mashiriki nani mukategedde basiramu tukategedde ne bwenkomaawo si ne bwentema ne bwenkola ki ne bwenkomaawo. Saba Allah tugasedde ekyo mukunoonya ekibula olina okubeera attentive, olina okubeera nga weebeereddemu nnyo baadallah n'otagoberera byewakwata bukwasi muki. Ab'e Madiina okunoonya ekibula bayina al-mashiriki wal magharibi ekyo kimu so kiri. Ate ab'e Misiri okunoonya ekibula bayina al-mashiriki wal junubi. Kati ate ab'e Uganda wangi ekyo mbedde kinjogerako mashiriki nani gutoliwe Madiina oli Makka mu Uganda. Makka mu Uganda okay. Gwe Makka olina kwolekera Kaaba wekola ki weeri so tuteekeddwa okubeera abeegendereza kubanga enamba esinga obungi egamba nti eva luddawa wano negwawa wano naga nti ekibula kiri luddawa kiyinza obutakukolera maki makulu. So oteekeddwa okwongera okunoonyesa bw'oba wewa ebyuma binoonya wandibadde obyambisana nnyo okusinga okugamba nti eva wano egwa luddawa wano kubanga buli nsi ejja ekyuka engeri gyenonyamu ki ekibula. Tulife n'abasiraamu buli nsi ejja ekola ki ekyuka engeri banonyamu ki ekibula. So tugamba nti ab'e Madiina bayina al-mashiriki wal magharibi baginoonyeza wakati wa mashiriki nani ebuvanjuba na buki kakiteke mu Luganda mashiriki yani yebuvanjuba so kiri magharibi bwe bugwa. Ate ab'e Misiri okuva ebuvanjuba wa junubi ne south zote jahati muzimanyi tulinawo mashiriki ya east magharibi ya west tulinawo junubi yani north
fefena ate south yani south yani ejunub south ejunub ate west west and north. Assalamu alaikum. Nadde manyize nazenga mulwadde naye kati abalwadde tuyongedde obungi. South and north oba oli mu north east oba north south kaisewo buyisi naye tukirize inshallah nti tutunuulira side zaki za east west sharki gharbi junubi nani na shimali. Jazakallahu khaira. Tunayo shimali nani? Shimali junub east ne west. Nuzamuna ajja kulubaawo inshallah ne mubateerawo obunaabuganya bateererako inshallah. Njabusawo mu Luwarabu ne muluki ne mu Luganda olempita oluzungu. Shimali ya north west yani Magharibi, east mashiriki. Mujja kajukira inshallah taala. So tuli mu nsonga egamba nti abalokera ekibula mu nsi yonna balina side mmeka? 2. Either kubanga akikola ki akirabako wetulabe wasaala oba okubanga tekikola ki. Kati ffenna abali e Uganda tunoonya side ya Kaaba, tetunoonya ani Kaaba. Kanotinge ffenna abali e Uganda oba mu nsi zonna ezitali Makka tunoonya side yaki ne sinoonya ani. Ndi mukunoonya Kaaba wano. Kaaba yino ngizudde eri wano tosobola kuzuula ani wabula ozuula side yaki egyo otunula n'okola ki. Ate neya Kaaba eyinza okulaba n'ozuula eya Makka. Makka ali ludda wa sekatobi agenda kusekerera paka lwanava ku simu wasaawo kuba ansi ezimu esirika mbaleeta endala n'obulyanga nazo zikuddewo. Ffenna abali wano tunoonya side ya kuba Allah gaa nti fawalli wajhaka shatra jiha saidi so si aini wabula ki saidi kubanga baali Madiina naga nti tuna saidi yaki ya Kaaba. Kali Kaaba zeki kagamba katya Kaaba siki simpiso nti onoonya omumwa gwayo oteekemu oluki oluwuzi wabula Kaaba banoonya saidi yaki yaayo. Kati awo tugende insha Allah taala. Mata yaskutu istiqbalu liqibla. Di omusiraamu lwakirizibwa okusaala nga talokedde ki okwolekera ekibula kuvaawo ddi ku muntu. Awo tutandikawo obutandisi era tujja okukoma then tutandikire omulundi okukola ki okujja insha Allahu taala. Obudde busigaddeyo dakika ntiri nnyo naye tujjewo obusookebwako. Qad alimta anna istiqbala liqiblati sharutun lisihhati ssala. Ako kategedde bulungi okitegedde mbyetogedde twakatandikidde wano olwaleero nti okwolekera ekibula condition kalombolombo kakwakulizo mukutuka kwaki kweswala. Walakin naye yustathna waliwo ebijjibwamu min dhalika nibagamba nti gwe saala wadde toyolekedde eki kibula halat tasihhu fiha sala ngeswala ebeera ntuufu biduni istiqbali qibla wadde toyolekedde eki. Wali eswala gyogenda okusaala nga ntuufu nga wadde toyolekedde eki kibula. Twogereko bubiri obusigaye tunaabukola ki tunaabijjawo. Mbeera ki omuntu wakirizibwa okusaala eswala nga takoze eki tayolekedde kibula. Embeera esooka al-ajiz an istiqbali liqibla ayinza okulemerera okukyolekera olw'embeera zakola ki zaalimu. Naddala mbaganda baffe Allah basasire basuke ya Rabbu abali maki malwaliro kalmarid alladhi la yastati'u alharaka walaysa ma'ahu man yuwajjihuhu lilqiblati. Ng'omulwadde atasobola kuba nti yeekyusa ate nga talinawo omuntu asobola mukola ki mukyusa. Nakano kanotinge wadde woolinga osobola omukyusa naye ng'olaba nti bw'omunyeenya ava mu bulamu bw'ensi n'ofuuka ensonga nti gwamusse baadallah era tokkirizibwa mukola ki olw'embeera gyakola ki mukategera siraamu. Naga nti abantu bayoya buladde ku macupa gaabwe nga mugaba tulina ku kibula nze tabule nze nkuwule sizanyira ku swala sikola ki sizanyira mu swala nze kyuko ki n'amusunda bw'ati ne kanuna ne zigwa amutunze muki omulwadde nga tasobola kwolekera kibula era nga talina amukyusa. Ekyo kimu akirizibwa okusaala nga bwakola ki. Ekyokubiri ayinza okubaawo n'amukyusa amwolekeze mu kibula naye ng'embeera gy'alimu
takirizibwa kukola ki nga bw'omukyusa omuleetera obuzibu n'ayitayo n'akola ki n'ataddangulu n'agenda emmanga awo tugamba nti muleke nga bwakola ki bwali asale nga takoze ki talokedde ki fahuwa ma'dhurun essala yebeera ntuufu bulungi nnyo bw'aba nga ateredde bulungi ayinza n'okusinga gwakyolekedde oba oli awo olumu kubanga alina excuse ma'dhurun asonyiyiddwa okwolekera ki lwaki fattaqullaha mastata'tum Allah oteekeddwa kumugondera kusinza ku busobozi bw'okola ki kati obusobozi bw'olina bwabutayolekera kibula olw'obulwadde bw'okola ki bw'olina sala nga bw'okola ki ekyokubiri la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah tayinza kugamba nti kyolekere nga tosobola kikola ki kukyolekera ekyokusatu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum al usra Allah abagaliza buki bwangu ekyokuna wallahu yuridu an yukhafifa ankum wa khulika al insanu dha'ifa Allah yagala bagondeza kubanga muli banafu obwe bujulizi ku muntu okusala atakoze ki kubanga singa aba mulwadde nga talina buki akasoka tegedde fattaqullaha mastata'tum ti Allah okusinza ku busobozi bw'okola ki ekyokubiri la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah tayinza kusaba kyatakola ki kyatakuwa ekyokusatu yuridu llahu bikum al yusr Allah abagaliza buki wala yuridu bikum al usr tabagaliza buki ekyokuna wa yuridu llahu an yukhaffifa ankum Allah yagala bawulira mu ibada zammwe nga muzikola wa khulika al insanu dha'ifa kubanga yatonda omuntu nga muki kati gwe bagambye nti oba oli mulwadde tosobola kukyuka sala nga bw'okola ki nga bw'oli oyawedde basiraamu tugende kuwokubiri asembayo man khufiyat alayhi alqibla fajtahada fasalla ila ghayriha waliwo omuntu ayinza okuba nga mulamu naye nga wagenze mu katundu kagenzeemu ekituufu ddala tayinza kutegeera kibula kikola ki naye mulamu ategeera kati omuntu oyo bamugamba akola atya anyiikire alwane emmeeme ye wemugamba nti kiri wano awo wenyini wakola ki watunula n'asaala okitegedde musiraamu akole ki anyiikire anoonye ekibulo ekimukoze eki kano oyinza okukatwala nga okusaaga naye kaaliyo sekomi akanyumiza bagenda ku kyalo okuziika ne babuuza ekibulo wekikola ki wekiri ne babuuza omusiraamu n'abaga nti kamale okubuuza ku neiba atali musiraamu ensoo girabye ye nga omusiraamu tanyinza kikola ki naga nti wamma nalongo abasiraamu batwaluddawo nga basaala ate nga abuuza ye muki kati gubiza obirabanga ebyewa bulijjo naye nga gyebiri nga ogendagenda ku kyalo nga ajja okulaga ekibulo batula nga basaala si musiraamu naye nga omusiraamu takola ki tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekyo kitalo nnyo ddala baabuwe baaba okubanga oli ku kyalo nga gwe Muhammad gwe Maryam nga wallahi tomanyi batula nga bakola ki ne bakubuuza n'okubuuza nti tutuna ludda banogera n'obuuza ku atali muki musiraamu nti abasiraamu batula ludda nga basaala gyebiri seeka ekyangu gyebiri nga omusiraamu ali ku kyalo tamanyi bakola ki era nkuwagawabuwa ku kyalo kyonna kyogendangako nga bakutuukayo babuuze nti watogenda kusaala saawa ezo buli akuyitako mugaa nti abasiraamu batula luddawa ojja kusinkana nga percentage y'abasiraamu nti bajja kuwa ansa ate ajja akubuulire nga si musiraamu agaye nti wano benengera haji gundi akola ki atula nga akola ki kati awo olabe so omuntu abuliddwako ekibula anyiikira talina gwabuuza talina anyiikira awo wona waali nagiramuko bwati neyenyenya simanyi oba ayinza n'okutulamuko ati nakipima naye akola ki ayinza n'okujja esimu nga nfu naye esimu kyemuwa kyakola ki kyagenderako amala okumala olunaku lulamba ku kyalo ng'asadde fajiri dhuhuri asiri magharibi nani kati enkenda nga zireeta imaamu w'oku kyalo mukimanyi nti mu kyalo emizikiti egimu giggalwa mpaka ku lunaku lw'ejjuma mukimanyi ekyo nga noononya imaamu tomukola ki okuddamu mulaba nga ejjuma ekoze ki
atatukira mu budde bwenyini bwa kutuba talina budde bwakonoona n'amala okuba nti ayonja omuzikiti obuyondo bwakoze ki bwagonoonye ne basaala namba nalinyigaye nakola ki kati gwe wagenze ku kyalo ku lunaku lwa Mande imamu ajja kujja lwakumeka wayiseewo ennaku mmeka 4 nga bulijjo otunula luddawa mu ghetto wano waniye ghetto yaffe wano munasonyiwa ghetto eri wano otunula luddawa mu ghetto wano kati imamu najja laga nti tutunula luddawa akabivu ke bagendako abivu bakola ki bagamba bwe bati bagamba nti man khufiyat alayhi alqibla singa omuntu ekibula kimubula nabulwako n'omuntu man yuwajihu alqibla talina muntu agenda mukola ki wasalla nakola ki nasaala thumma tabayyana khata'uhu athna as-sala abadde ali mukusaala nafunayo omuntu ajja amanyi ekikola ki wajaba alayhi an yastadira ilayha fi salati kama fi hadith ibn Umar awo kyatteeko okuba nti ng'akyali mu sala mwenyini mwakola ki tosazaamu salayo ng'otegedde ekibula we kiri ng'obadde oli mu kusaala nga bwe kyali kuba ekkuba baali mu fajiri nga batunudde Palestine ne bagamba nti mutune luddawa tebasaza mu sala bakyuka buki kati awo kanyimirewo katiri nnyo mulimu omuntu ayinza okusinkana ng'osaala ng'akulaba nti gy'otunudde si watuufu ate n'aseka busesi ekyo kikyamu osobola okukwata ku muntu atunudde wakyamu n'omukola ki n'omutunuze waki naawe nga bakutunuze watuufu towaganyala kubanga oli kabodo ositula ebyuma tokola ki kiriza bakunyoola mpola mpola bakutunuze kiba kikola ki wekiri osigale ngenda mu maaso okola ki ng'osaala kyesimanyi era kyenkyanoonyerezaako mujja kunnya bakola mu kinoonyereze nsobola mugaa nti ewe otunudde wafu kyusaamukko atunewa gyatamanyi kataga bwati Kaaba ng'obadde yakubuzeeko n'olonyereza ekisookerwako bwogenda mu kitundu nga tomanyi wekiri wajibu okubuuza kyaki kyatteeko okukola ki tosaala nga tonakubuuza buuza abakola ki bagenda nti bannaye tunula luddawa nga tukola ki nga tusaala abo bonna bajja nga bonna bagamba simanyi nange simanyi n'omusema gamba nange sokola ki n'obuuza ku imamu nagamba nti nange mbadde nkyakola ki nkyanoonyereza imamu akyakola risaaki ku kibula kati awo okkiriziddwa ogwo okulwana okole ki otunule gy'otunudde bwe wajjayo amanyi ng'okyasaala kyatteeka okukyukira mu swala otule ekikola ki wa idha tabayyana khata'uhu ba'da faraghihi min as-salati fa salatuhu sahiha singa obeera ogimaliriza ne wajja kugamba nti obadde otunudde luddawa ti wano mu ghetto tutunula wano mu lubigi esola gy'osadde ebeera ntuufu ala rajih ebaki era tebagiddamu mukategera siraamu gisadde ebeera nki benjogerako ndoza mwe muli wana batera okutambulatambula mu bifo byaki bino ebitubonyabonya nga tusaala si ebyo kasita obadde otunudde wano omaze okumala esswala yo nagamba nti tutunula luddawa wano esswala ebeera nki wala i'adatu alayhi tokizibe na kugiddamu ala rajihi ekisinga okubeera ki lwaki lihadithi Amir bin Rabi'a radiyallahu anhu gisemirako olwaleero insha Allah ta'ala qala atugamba nti kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fi safarin fi laylatin mudhlima twalina omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fi safarin muluki ye safari muluki ng'obudde bwanzikiza ki nnyo toyinza kwawula ono n'ono okumanya kikola ki kigenda mu maaso falam nadiri aina alqibla nga situmanyi kibula we kikola ki aga nti fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi buli omu yasaala ng'asaala kusinziira ku kuteebereza kwe kwakola ki kwalina ng'alaba nti kiri ddawa kiri wano ijtihadihi bimaana buli omu yalonda bulwanyi kulaba nti watunde bakola ki ne basaala essala zaabwe falamma asbahana bwakya ku makya dhakarna dhalika linnabiyi sallallahu alayhi wasallama twabuulira tujja tunyumiza ku mubaka nti waayo twabadde obudde bwaki titwasobodde kumanya kibula wekikola ki wekiri naye twasadde bwe tuti ne bwe tuti fanazala Allah azza wa jalla nasa aya egambe etya fa aynama tuwallu
fathamma wajhullah, wonna wembeeranga muli fathamma wajhullah, kiba kuba mwolekere wonna mukola ki kifo kyani wamutunde kifo kyani kya Allah. Eyo ayo okuka eyo yagala okulaga eyo ng'ebata nti basodde buli muntu asobola kwawulawo kikola ki nga yagala obalaga nti buli saidi zonna zaani za Allah. Soba mwayolekeddaawo nga temumanyi mulwanye biganye neyo saidi yayo yaani, toweyambisa kigambo ekyo ng'omanye ekibula bwe kiri. Awo njagadde nkakoneko nakano kaki tusomeranga muno aya fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Buli wonna wotunula waani east yaani ate west ate north. Kati nze wenjagadde wenkoze ki obujulizi fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Yonna gyotunula waani please ekyo kikola kwoyo atamanyi kiki naye gwe amanyi we kiri. Fawalli wajhaka shatra almasjidi. Mukategera Islam omanyi abasiraamu twaganya obuntu buno opyapya bwe buti okerijjako loganze muyirimu tonzanyirako mpozi ku masjidi kina tuliawo bwereere. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Wona omutudde waani kati ate gwakyo toba nange ndeka dini iyo mwayinza okutuuza ekibuzo kiza dini iyo dini yani tekuli nanyini yokufenna dini yani ya Allah nekyo nange nekigambeko omusiraamu munange Allah nsonyiwe ya Rabbi nakigambako ko omusiraamu oba yanyiigira simanyi. Nasaala ku muzikiti ogumu mizikiti egiri mu Kampala awo ntufungaire omuntu wabeera awo kale saasoma bulungi ekyo nkinyumizamu kuba saasoma bulungi nejja nsala nga nerabidde nga bwoga nti weerabidde ki sifunyudde mukono guno ogumu kati nali sakikola nga bwoga nti weerabidde nokola nga bwojja nga obadde osaala empayi tesigangere ki kati bwe namaliriza nkola nga omusiraamu ankuba ogw'ekisirikale nyumiriza bwati nfuluma muzikiti nagira bwati yimirira nenyimirira ngaki seka byosadde tiyampe seka kwati yati namalako kekiseera mu Kampala we emyaka nga 5 nga tiri amanyi nti nsobola okusoma nti alifu ekyo kyebeza Allah nenda mungona gyali emyaka 3 wano ali ku pampu y'amafuta awo emyaka 3 nga tiri amanyi oyo namuwanga amafuta nga n'okunjereka guteekamu 2 waggulwa kati ibuyirundi kumula bweru sijja kwogera ennyali ekyo nkyenyurizaamu nti so kikola kyo Allah bakimpadde nkikola kubanga mmanyi nti sina gye nkola ki bye mmanyi. Naye kati mala okusaala ngamba nti ddayo osaale gy'osadde enfu nemugaa nti sinakuddayo soko nyambeko obufu bukola ki buli ludda nanga nti omukono guno guba tokoze ki wali togugjeeyo nemugaa gwagiwandiika nenzika amadaala eyali efujire nayinawo nenzika amaki amadaala efujire bavukire bwe tubitibeera bugonde nga gwagiwandiika singa yampa ansa entuufu obuli awo nandizizeyo nenkola ki naye ansa gyeyampa nalaba nga tendebekeza mutima gwayo kuba nti zayo nenkola ki nakinoonyanonyamu awo kukola enkubakayo kyetanga ndaba tekikola ki ate mukimanyi nti swati eddika mu basiraamu sinyangu yakukola ki twegumya bwegwe ne swati ekola ki ng'omaze ogisabaga nti giddemu sikasikaba oti amaanyi sitaani egamba toddiramu sigwaziwandiika nenzikirira. Kati mayo tubuuza eddiini yo omuntu okusomera ayega nti fa inama tuwallu fathamma wajhullah ng'omaze omuga nti ekibula kiri wano oyabanza okuyingira mu kuwakanya Allah n'omuki n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. So oteekeddwa okumanya wawe ekikolera nawe kitakola ki kikola ddi ng'olwanye otunula ekibula kikola ki gyekiri ne kikubula oluvannyuma ne bakutegeeza we kikola ki nomanya nejje nayolekedde naye waani wa Allah. Naye singa oba omanyi we kibeera tokkirizibwa kutunula mu saidi ya Allah ndala ng'ate alina gye yakuwa okola ki mukategera Isiraamu akenjagadde ejjewo mu lulimi oluki Oluganda. Ate n'ebiseera ebimu mimbali zino ze tunulamu nga tusaala bakita mimbali o mihrabu nani ne mimbali tunula luddawa. Assalamu alaikum timugati bawade overdose kankolo endi wano mimbali kya Luganda. Okay tofayo inshallah kyekyo mihirabu kya Luwalabu mimbali kya Luganda. Mihirabu keke pako tuyimiramu nga tusaala mimbali otuyimirira nga tusomesa oba tusoma kutuba birimeka ebyo
mihraabu tuyimira nga tusaala eyo mihraabu. Mimbali wewali ekitebe ekyamadaala asatu nza jona badde kukyafaayo ekya mimbali negamba nti ngonakolerera obusiraamu kola okusinza ku busobozi bw'olina nekyo ky'olina. Omusajja omuvubuka eyabajjira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbali ye yali mubazi nga tanakyasobola kukolera busiraamu bwe n'abajja ekitebe ekyo n'olwalira ensi yonna yina miki mimbali. Yali mubazi nga alina emisumaali gye nebibaawo mu busiraamu bwe n'akola ekyo n'afuuka ebyafaayo. Era bw'ojja mu masjidi nga temuliimu mimbali ogamba nti nga tewali ki naye ngaekitandikawo kikolera omubaka ddiini gyawulire muluma tena kyakolera ddiini talina busobozi n'akwata emisumaali gye n'ennyondo n'embaawo n'abajja ate kiyabajja kati bwebajja ekiraalo tubikkiriza n'ayingira mu byafaayo. Yabajjira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah namuterawo nebbalaka ensi yonna oba libeera nga basaala bateekawo ki mimbali. Kati mimbali wetuyimirira mihraabu wetukola ki wetusaalira. Kati kyetuzimba kino ekyalawundi ki kyemulengera eri maaso eri oluusi tekabeera kabonero kalaga nti awo wenyini wala ekibula kubanga ennamba esinga obungi bamala okukizimba ali ne bazuula nti baatayimirizibwa ki ne bagaana okukyusa kubanga kiri luddawa musiraamu muganda wange kasita muzuulanga nti mwakizimbibwe muti newafu munoonye watuufu mutunulewo kino mukireke nga kikola ki temukwatibwanga nsonyi kutunula wali kibula watuufu nemugana okutunula wali ekituli mukategedde oba musobola okukimenya mukikole ki bwema temusobola mukirekewo mulaga abasiraamu nti wadde twazimba wano ekibula naye twazuula nga waliwo ki muteekewo sayini eraga nti ekibula ekituufu kiri kiwa awo abanajja bonna ne balekera mimbali bajja kuba basaala bifu abanayolekera omulambye ebasala ebiki eyo naye bwe bukulu bwaki bweswala nkayagaddeko abagamba nti waliwo emizikiti egimu nga gyakola ensobi mu kuzimba ki mimbali awo ne bajja bakitunze waki ne mujja ne mubalagawo naga nti kyaggwa dda fathamma wajhullah buli saidi zonna zaani za Allah. Kale ekibula simpiso ne batunula ekyo talina kukola ki kutunula naye ngaokuba nti kizimbe nawe ne mutegeere watuufu temugana nkola ki kukyusa ne mutunule waki akonjagadde kalekawo inshallah tujja kutandikiraawo. Amadhhabu bagamba nti tusaala ng'esala tugimaze nga natunudde wakyamu sigiddamu ga Imamu Thawri ne Ibn Mubaraka Imamu Ahmada ne Ishaqa rahimahumullah bonna bagamba nti egiswala tusigiddamu eziddako zetukola ki bwe ntegeera mu swala kyatteeka okukyusiza mu swala bwe mangi maze sigikola ki we nagambire omusiraamu nti nange sigwazibwandika sigikola ki sigiddamu kubanga nkitegedde balina bye nafunyiza ku mukono nga sikoza ki naye okungamba nti ddayo tosadde naye Allah tusasire oluvannyuma twafuka bwa mukwana ate nga wesa emyaka emirala 3 si kirungi naye twawula okutta eswala n'obutali ki biki ebitatta swala na biki ebitta ki tujja kubijjamu inshallah taala biki ebitta eswala n'ebitatta ki so eswala ya bbeeyi nnyo esingawo ku ekyo girowooza okuba nti kigitta ate nga tekikola ki tekigitta obwebbeeyi waki bwayo. Tujja kutandikiraawo inshallah taala. Twebaza Allah tuwadde ku bulamu tusobola okuba nitumazeeko tuga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Babira balina kyabuuza olwaleero akibuuze nga talwawo nnyo eddakiika yaffe eryagi kambave kumu ngaali akaki ngaali akatogo kansookere wali omuyizi oli. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waze n'ekitabo olwaleero olina ekitabo ansi egamba nedda okay tuwaze na kitabo n'ebibula bibiri onziza mbyafaayo ate ebirala tewali tabu
bakikola batya? Hadithi egamba idh atahum ati, bano abaali basaayo eno mu masjidi eyitibwa Qiblataini, waliwo yabajja n'abagamba nti omubaka yasiddwako aya. Yasiddwako ki? Aya ng'emugamba yolekere Kaaba gyali. Yajja buzzi mubaka, so mubaka nabbi, yajja eyaleeta message. Naleeta message agamba nti aya ekibola kyakoze eki, nga we nagamba nti nvudde Wakiso nga bayangidde okusiiba naye ab'e Kampala bakyalya, noga nti abaayo okusiiba kwakoze eki, kwatandise. Tuli fena abasiraamu akwategedde bulungi ako. Kati okugamba nti anira ekizimbe eyo, emasjidi ezaaliyo baali boolekedde Falasitini ezabeerangayo okwolekera, baalekede kidawa. Era munoye byafaayo ani yazimba masjidi Quba, nja kusoma ku byafaayo nada bagenda mu mula basomesa yatereka mu mwaka bwe guti kwaki masjidi Quba ani agizimba? Ani agizimba? Omubaka Muhammad sallallahu amakulu nga kyayolekera luddawa. Era nkootinga bulungi nti ekyamutunuzanga mu bbanga kulaajana so si kutunulayo ng'asaala. Okitegedde? Bwetujja n'obujuzi ogamba nti bwemu ku bujuzi ogamba nti Allah fi sama, ali luddawa? Ali waggulu. Madhhabu getebikana g'omutima geego basiraamu. Nze maskini ntebekanga omuki nago omuki nga sigenze mulali ndalayo nanda nti Allah fi sama. Ekuzanga nti enzikiriza ya maskini oyo egamba etya ku kifo Allah waali, buga nti yatugamba nti fi bonsaka ekirala kiba kikyo nefi agentebikira nago owa kuggulu owa muggulu owa waggulu zibeera bigatta wamu nti Allah aliki kiyagala kyoba okozesa waggulu muggulu kuggulu niye aliki esama kubanga Oluganda lwo butwabuzaabuza ali kuggulu ali muggulu ali waggulu ebyo tobikola ki itikadi egamba nti aliki esama. Kati yalotunulayo nga onagamba nti otune wali mukama wo gwoyagala akumalira ebiki naye nga tatunuddeyo nti yasala nga tunde toza kutula mu bbanga okola ki ng'osaala. Era ne bwe musala n'otula mu bbanga bagamba nti kitta mu ki musala. So okutunulangayo olubeerera ng'asaba Allah kuba nti amukyusizaaga ne kutunula bali gye batunula abaki abamuchallenginga abaki abannanfusa abalala. Era abo bonna kasita bakyusa ekiwa nekitunula e Makka baga nti agudde ddala Muhammadi wammwe bulijjo abadde atunula eno kati yakoze ki bagenda byogera nga Allah bimugambye dda nti abatategeera bulungi bajja kubuuza lwaki otunudde eno. Sayaqulu sufahau min annasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, bajja kwogera batategeera bulungi ate ensonga ki emujje eno atunula luddawa. Allah mulaba kwa settlement ze. Sayaqulu sufaha, abalina entegeera ennafu bajja gamba ma wallahum, ate buno obusajja kiki bukyusiza okuva e Falasitini ate bulekera luddawa. Ne Allah yabawa title yaabwe bayita abalina entegeera enki. Kati abayinza obesigamira abalina entegeera ennafu abalina entegeera enki ennafu. Kati sewe tulangayo okulajana ne sikola ki sikolekera. Jazakallahu khaira. Ibizo byo birungi ne jangu n'ekitabo kyenkya inshallah taala niyenze kwaddako obiwedde waze n'ekitabo kandi ekiddako mu maaso mukitegedde okumbuza ekibuzo ngo ine kitabo mmanye obiwendo biwandika byengendo kuddamu kale. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Omuntu nga mulwadde tewali amufunisa ki wuzu. Okay, kamala okumala ekisooka Taiwan ekyo kyawuzu naye ffe tuli kukibula naye tubigattegatte kale tugambye nti asaala nga bwakola ki nga bwali wadde tasobodde kufuna wuzu asaala nga bwakola ki bwali nga mulwadde ali awo bugi. Ekyokubiri omuntu agenda safaari ali ku kyebagalwa tema kusala etuuse nga talina wuzu tumugamba nti batalina wuzu tasobola kufuna amazzi ga wuzu atayamama batayamama bafunye wuzu obategedde atayamama. Kati ogenda kuddamu obuuze nti asajja ku kyebagalwa ogwo musomo gujja kujja inshallah.
tukomaawo inshallah so kiri omuntu atalina mazzi akola ki atayamama omuntu atayamama ku ki atayamama ku ttaka oba ku ebyo ebiva mu ttaka quote me very well akaluzungu kayisemu ka network munfune buki timukasala mugamba nti omuyaye yakuyiwa akagambo ng'afa munfune buki omuntu atayamama ku ki ebintu ebikiza okutayamamako ettaka n'ebika byaki by'ettaka oba ebyo biva mu ki ako tuli kwogerako nga tugeze ku tayammum inshallah wangi gosembayo waalaikum salaam wa rahmatullah imaamu abakoze ki aba alina kukyuka kati awo baali bameka tebatuwa namba yaabwe bakyuka bati naye bakyukirawo ne batunula ki gye balina okutunula ekyo nakyo tuba tukikoze ki kiwedde inshallah taala bakyuka totukize nti bakyuka eyo hadithi ntuufu bakola ki ate muki mu swala netuyigamu ki obwangu mukwano kulomba ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wekikola ki wekiva aje semberayo ddala wa alaikum salaam wa rahmatullah add your voice ka luzungu wako add your voice kukibula ekyo kisobola okukola naye si ebitundu byonna nekyali special ku bantu b'e Madiina okuteeka omukono enjuba gyekola ki gyeva ne gyegwa wakati awo ne munonya ki ekibula kyali ahali Madiina ku bantu baawa b'e Madiina ekyo kye twagala mu kyo tokimanyiza nga kikoza eva wonna wokola ki wooli kiyinza okuwa ansi enki kubanga ensi eriraanye Saudi Misiri ezimu ku nsi ziraanye osomoka amazzi noyingiraani kasova mu Red Sea ng'ogenda mu Misiri wegigwamu awo ensi eyo bwe benonya ekibula bakinoonyeza wakati wa mashiriki ne junubi okategeddako kitegeeza nti okunoonyeza wakati wa mashiriki ne magharibi si kyatteekwa nti buli musozi nazotambulamu ekyo kikola ki kikola olinaekyo gyokugenda okole mashiriki ne magharibi kibula kikole ki kikubule tuli fena abasiraamu akanootingi olinaekyo gyokugenda mashiriki ne magharibi kikole ki kikubule so olina kwongera kunoonya okusinga mashiriki naani ne magharibi bakosa ebimera birina ebikola okulaba nti banoonya ebibula mu Uganda bano ababa bakosa mu mashiriki ne magharibi nekikwata waliwo ebitundu ebimu nga kisobola okukwata ebitundu ebitesobola kukola ki nakati wekiro walero wali abakozesa mashiriki ne magharibi nekikola muna abakozesa mashiriki ne magharibi nekikola ki nekigaana wano mu Uganda bwenyine lwakuba nti Uganda muginyooma muka Uganda kaki mbalayirira ekyo kyogera tonatambula tambula Uganda sinki sintono muri mu Uganda wotuuka nga bokozesa mashiriki ne magharibi tofuna ki kibula ate ngwena wotuuka nga bokozesa mashiriki ne magharibi okikola ki okifuna kati bateekeddwa okwogera okuteekawo ebinoonya ebiki ebirala mwekiri wano mu Uganda tekiri wala nnyo kiri Uganda wano nawe natambulako nekizuuliza ddala bulungi nnyo tiwano bo mashiriki ne magharibi tekola ki tekolawo okunoonya kibula olina kugera ate mu jiha ndala nokifuna oba north oba ani nokifuna ewateebera weewo era tusobola n'okuzimba omuzikiti awo wetuteebedde mpaka tulifuna tugamba nti mukimenye tulife n'abasiraamu kibuzo mukitabo ekyaha kyabuza tusobola n'okuzimba omuzikiti nga tusinzidde nti wano wekikola ki ne tuguteekawo nti weewano mpaka emyaka 10 wajja omusajja oba alina tekinologiya we nagaa nti mutuufu wano si wekikola ki zonna zetusale tuziddamu wabula watulagira nti weewano oteekeddwa okukola ki oteekedde bwekibula bwe buli mukaddemu ekibula siiki ziba zigenza alhamdulillah fathama wajhullah zikoze ki zigenza aweekulira aya eyo
fa inama tuwallu fathamma wajhullah buli omuntu nde wana wani kugwa atamanyi kiwolo kikola ki wekiri nkaddamu temukasalabu nemugambo batadde fa inama tuwallu eyo aya fathamma wajhullah wonna omuntu nudde wabeera wa Allah kwoyo atamanyi ki kibula naye akimanyi bw'otunulawo ng'omanyi wekiri eswala ebeera nki ebeera nfu saba Allah sasiri ya rabbu ndeka mukama wange anti njagala obuuze naye nsonyiwa olwaleero tumalirize batulayinza okuzikira kale walaikum salaam onye bakala soka osirikiremu katiri nnyo okyanonya bakala weeri lwaki tojja mu inbox yange nenjikubuulira inshallah mujje babiri aya eyo musotu bakala mweri naye omusiraamu yenna obanga ononya bakala onyinoza ku mukono gwa ddyo ngati basiraamu ku mukono gwaki bw'obikola Qur'an ononya bakala ku mukono gwa kkono nkulaye tojja gikola ki nyinoza ku gwaki ifomula nyangu basiraamu mbamanyi abikula bakala ng'abikulya ku kkono eba oli ku amma bakala bagibikulya ova luddawa ogifuna mangu nnyo tolwanawo papula lumu bbiri ng'ogikoze ki ng'ogiyingiddemu naye ko nagibikulya kwani ku mukono gwa kkono ojja kuba ne makato ge nti bakala teri mu Qur'an naye ate ngekola ki nga mweri ayo tujja kugiddamu inshallah nze naawe ne tabule inshallah tujja ebagitamu inbox mugenda kujja tugiddemu inshallah taala saba Allah kirize ya rabb tukirize olwaleero tulumale bwe tuti inshallah mukimanyi nti tulina okwejjusa okukyamu n'okulenya bazadde baffe okwejjusa okuki n'okulenya baki badde mbasaba buli ali wano kuba nkimanyi nti bufa bali wano mulimu abazaalibwa nga basiraamu so kiri mulimu abasiraamu so buki obusiraamu si mulimu abazaalibwa nga basiraamu naye nga family tezaali ku bya ddiini mwe tuli wano so kiri tulekiraawo okunenya abatusookawo abatuzaala oba family ze twavaamu tibaatukola bubi okuba nti tebatuyigiriza ki ddiini tukkirize nti weba tebatuyigiriza ddiini ffe betuzadde baveemu eddiini lwana nnyo okulaba nti gwe abakuvuddemu basomye ki okusinga okwadana ku matama nga ovuma bazaddewo bazayi bange bakola ki tebansomesa ki kubanga nawe olwaliro okoze ki ozadde gwe abo basomye eddiini naye buli gwogamba ku byeddiini agamba nti muzeeyi yankola bubi alina abaana bataano tukulina omwasomera mu ddiini agamba muzeeyi yankola ki oli ku muzeeyi yankola bubi nawe abo bakoze ki lwaki gwe abaana bo bakola bubi ate nga otegere nti muzeeyi yakola bubi buli omu ali wano wadde famire gyovaamu ti yali ku bya ddiini gwe manya nti abakuvaamu balina okubeera ku byaki omukategere basiraamu akagamako lekerawo okudda ku bakola ki kubanga omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ul an ra'iyatihi mwenna muli balunzi nawe katufuusa omulunzi tebagenda kubuuza ku muzeeyi yakulunda atya tebagenda kubuuza gwe walunda otya wadde gyova tewali ki kale famire mova tebasaala sibe kiri gwe kola ki n'abakuvaamu bakole ki ensi ejja kutereera naye buli omu famire yaffe ebyeddiini tiyabiyingiramu nyina nabwe wakimanyi kati muzeeyi nanzaala nange zisuubira mu bya ddiini nange abaana benzadde tebali ku ki biki byotunyumiza musiraamu kati toyongere mu maaso n'abazzukulu nabo tebalina ku ki bw'oba gye wava tewali ddiini tandikawo ki abakuvaamu babeere baki mu famire yaffe teri ki teri muwalimu olina abaana bo 8 si balenzi tebaliimu lwaki gwe tutekamu omuwalimu famire ogisisu kuba nawe oli mu famire eyo sibe kiri ogambe nti tewali muwalimu onaafuuka omuwalimu atase ki famire naye okyali ku kiri oba gwe kennyini nnyini ddayo osoma obuki obuwalimu naye buli gwe musiraamu mbeera kinga nti seeka obuzibu bwe buli awa buli wamu okawokaka nti ki muzeeyi muzeeyi mbagaza ki abazeeyi baffe balungi
oluusi baali tebamanyi so kiri oluusi bwali bugayaavu so kiri naawe ate okopya obugayaavu bwabwe obutadde ku baana bo abaana bo bagenda kugamba ggwe akebadde njagala abaana bo buganya okusomesa eddiini ngaowooza muzeiti akusomesa ki bwanaabooge tebagenda kwogera jjajja bagenda kugamba ani taata so buli ali wano osobola okuteeka eddiini mu nsi eno kubanga ozadde nga bwe bakuzaala boozadde bateekemu eki tebajja kujjukira bya jjajja kati kuba kifaananyi buli ali wano ng'olina akaana kamu kasomerawa bakaba tekasoma ddiini gwe wenyini oli eri muzeeyi gwe nnyo omulinyiza ki mulinyiza bwereere kuba kiyakukola naawe kyoli mukola ki ate omala ogamba nti ekikulemeseza ensi butasoma ki ddiini gwe abakuvudde basomye eddiini ewaffe tebasaala oba tebasaala gwosaala gwosaala gwe saala bwomala okusaala n'abakuvaamu bakole ki bijja kuba biwedde naye okuwesebwa ku ngombe egamba nti waffe tebakola ki naffe tebasaala eddiini waffe ntini nnyo ntini gwe kiteekemu baki amaanyi so tulekeraawo nze mbiwulira nnyo mbasiraamu abikola ki agaseeka nze kimenya kiri kimu ddiini yandibadde yamaanyi ku mutima naye ani taata tabiriiko gwobiriko ku baana bo bibeereko kuba ki wakulu raa'i mas'ul buli mulunzi agenda kukola ki kubuuzibwa nga ye omuki kyekigambo kyebakedde nti ddayo tulo wansi ogambe naye bwe waba tewali ddiini ewaffe nze njitaddewo omwana waabanga gyali tewali ddiini kakasa bulungi nti yongedde ettaffaali kujajjawo kyeyakola ki kyeyakola oba taatawo kyeyakola ki ate ngaoli mumwevuma nti yakola buki bubi naawe oyongedde okukola obuki obubi so tuddemu twekyekingi mu kifo kyokunenya abatukola ki abantu zaala batusookawo kiruma ng'omusajja ali ku muzikiti naye ng'obujuzi bwona bwawa bwongera muzeeyi we kubonaabona mu ntaana n'agana bivaako atandike ebibye abazzukulu basabire jjajja waabwe allah amusaasire ali n'abazzukulu n'abongerayo ye ali ku taata we n'abazzukulu bali ku jjajja waabwe embeera etambula nga abantu oluusi abagenda abandi badde basabirwa ate oluusi tebakola ki tebasabirwa lwaffe abakola ki abaliwo so bw'otugamba nti gyenva teri ddiini tukwagala gwotekewe ki eddiini gyenva tebasoma ddiini abo bakole ki basome ki eddiini so kiseeka oba nasoma eddiini ababo egenda kudda mu famire yammwe abo mbabulira mazima waliyo abantu nga abazzukulu batadde eddiini mu maka tebaliyo bazzukulu ng'eddiini esemba ki nejja maki mu maka naye nga bonna abasookawo tebalina ki tebalina ddiini so okunenya abazeeyi n'abatusookawo nga batukola obubi kibeere nga kigambo kikoma ku ffe ffe tutandika okutala amagezi eddiini ezeetya muki mu famire zaffe naye okubeera ngaawo nga buli kyoteekayo taata bajjajja maama allah yabajjulula byabyo byakola ki byaggwa allah basaasire tandikiraawo gwoteeke ki tewakitosaala owaayi ewaka nadda ngenda okukola nga muzeeyi yabeera nnyo mu bintu bya sports ebyo nga tali bya ddiini ezo emboozi tozikola ki lwaki tosaala bangi lwaki tosaala musiraamu assalaamu alaikum lwaki temusaala lwaki tomanyi kusoma Qur'ani bankotogera oba bakotogera gwe tokotogera baki baanabo naawe oli mukotogera baki baanabo naawe neweekola ki neweekotogera so tuzuuke basiraamu saba allah sasi ya rabbu tuve mu mboozi y'okugamba nti abaki abazadde naawe oli muzadde era abaana bozadde babali mu kya 7 abala bafumbiddwa tembyagala byagamba nebyebyo byebyo eddiini bwe bati yatandikira kuba kusookawo mu famire yammwe etandikire kwani kugwe etandikire ku baana bakoze ki bozadde ojja kulaba nga emikisa gyekoze ki gyeyongedde naye bw'onaasigala naawe n'obisula ogwa nagamba kubanga abasookawo kubanga bani eyo abantu babikola baga nti no famire yaffe twagimanyiira omwana bwataba na diguli wano situmbala nga eyasoma tebiri ebyo
tebaliyo bwatalengera ku diguli abati yakola ki yakotogera gwe wenyini gwe wekola ki diguli manyi diguli feno mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okusoma obusomi n'omalako ekyomusanvu ekyeddiini tukubala okuba nti muzeeyi osobola omukolera byonna byonna byeyeetaaga his 7 ng'ekisome ebya sirias etali ya bbaluwa eyaki eya sirias etali ya bbaluwa kubanga ebbaluwa naye kati ennaku zino kusobera afunabuna n'obikola Qur'ani ng'agamba nti abo tebansomesaawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ng'olina buna mu ddiini Qur'ani nga bagamba nti abo tebansomesaawo kikola ekyo bana tujye twerowoze mbuli omu insha Allah taala saba Allah sasiri ya rabb atuwa bulungi mu kaseera kano Allah tasohyo obukalimu tusaba Allah berenga atumalira fene ya rabb Allah tumusaba tugaggawaze bagga butagenda tuteeka kuba nti tumujemera Allah taso wabo n'obukafiri Allah taso obushiriku n'abashiriku tumusaba Allah tuseko obukumi bwe ya rabb abali mbweta tusaba Allah berenga amalira mwenna abuladde mumwe Allah berenga basuusa tumusaba Allah saseba zade bafa batusuka ya rabb eyo najibali Allah berenga basasira abali abakiriza mbo Allah berenga basasira ya rabb abazadde abali nga sibakiriza Allah bawobukiriza innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi tumusaba Allah tubere mbereza fezo zonna azitumalire mu ngeri zesubira obwezo zetasubira Allah bayina babanje berenga gatumalira innaka waliyyu dhalika wal qadir alayhi Allah tede baraka bino bajaffe je tukola ya rabb tede baraka mbana baffe ne bakyala baffe ne maka gaffe ne maduka gaffe ne naje tusake emikono jaffe ya rabb innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jazakumullahu khaira assalamu alaykum wa rahmatullahi